Kakati eno mu video eno njagala tunnyonnyole, njagala mbannyonnyole tutereka tutya emmere yaffe ku farm. How do we store our food or feeds for a long period of time? Ekiseera ekiwanvu kubanga mu Uganda prices za kasooli zirinnya ne zikka. Kakati woba oyagala okuganyula mu business eno ey'okulunda enkoko olina okugula emmere yo. We always encourage you, tubagamba mugule mmere oba mugule kasooli ng'ali wansi then omutereke. Kitegeeza prices we ziba nga ziri waggulu gojja kuba bulungi, you be good to go. Ojja kukola ki? Ojja genda bugenzi mu store yo ojjeyo kasooli gwe watereka osobole okuyitamu eyo period nga kasooli wa bbeeyi. Kati abo bokka batalina ssente bambi bo ne bakafiiramu abatasobola kugula ne batereka. Naye kati gwe omugezi kyokola gula kasooli ng'ali wansi mutereke kubanga kye twagala production yaffe ebeere wansi, what we call cost of production. Yes, cost of production webeera wansi kitegeeza ki? Kitegeeza tugenda kufuna profits nyingi. We shall maximize profits. Amagoba gajja kuba mangi naye amagoba gano okugafuna mu bungi olina kusooka kumanya kiki olina kukola. Kiki kyolina okukola? Kugula mmere yo kugitereka, then prices we ziba nga zigenze waggulu, emiwendo nga giri waggulu, gojja kuba ojjayo bujji mmere yo gye watereka n'osobola okuyita mu kaseera ako n'osigala nga era producing ku cost eya wansi. Kakati zino eno z'ensonga 6 ze tulina okugoberera nga tutereka emmere eno eso ereme okutwonoonekako kubanga singa tetugitereka bulungi kitegeeza ki? Egenda kuvunda oba egenda kuleetamu ebiwuka, kwegamba egenda kufuuka nga ya bulabe eri ebisolo byaffe oba enkoko zaffe. So number 1, start by buying dry maize. Otandika na kugula kasooli omukalu. Bw'ogula kasooli omubisi ng'alimu amazzi kitegeeza kasooli oyo agenda kuvunda oba aleetemu obuwuka. Bw'aba taleeseemu buwuka agenda kufuuka obutwa. Yes, so make sure nti kasooli gw'ogula mukalu, bwe kalukalu talina kubaamu mazzi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe tumala omuleeta nga kasooli tuguze mulungi kubanga bw'ogula kasooli omubisi bino tebigenda kukolera bino ne wonaabikola bino byonna. Bino byonna ne wonaabikola. Zino ensonga zonna ne wonaazikola. Naye nga kasooli gw'oguze ali moisture oba alimu amazzi teyakala bulungi, bino tebigenda kukolera era emmere egenda kuba mbi. Naye singa oba oguze kasooli omukalu, bino bijja kukuyamba, bino bitugoberera nga tumaze okugula kasooli waffe omukalu. Ensonga esooka tulina okumakinga sure nti ennyumba mwe tugenda omutereka oba store yaffe erina kye tuyita good aeration. Aeration kitegeeza ki? Empewo erina okuba nga eyingira ate ng'efuluma bulungi nnyo. Ekyo kye kisooka. Bw'eba nga lumu mwogenda otereka emmere yo ng'empewo teyitamu bulungi, saturation ya air nga si nnungi okuba ng'etambula mu nsonda zonna, emmere store si nnungi yakutereka mu mmere era emmere egenda kukusala, egenda kufa. Ensonga ey'okusatu gye tulina okukonsidaringa nga tutereka emmere yaffe, tulina okumakinga sure nti tukozesa pallets. Pallets kye ki? Pallets zibeera za wuudu, babukola nga bwa wuudu. Kakati bw'oleeta emmere yo bakasooli woono n'ebirala byonna by'oba oguze by'ogenda okutereka obituuza ku pallet, making sure tobiteeka ku seminti oba ku floor. Lwaki? Singa oteeka ku floor kitegeeza kasooli ono yenna agenda atandika okuvunda ng'atandikire no wansi. Lwaki? Kubanga eno wansi wagenda bbaayo ebbugumu kubanga ali direct ku seminti. Jjukira seminti ono atuuyana. Kati buli watuuyana amazzi nga gayingira agava eno wansi nga gayingira mu kasooli waffe aba agenda kufa. Kati tumutuuza ku pallet, aeration ebeere ng'empewo eyitayo bulungi wansi eyo waleme okubanga ate kasooli waffe avunda. Ensonga ey'okuna, no access to rain or water. Kakati era store yaffe erina okuba nga enkuba ne weba etonnye amazzi tegayingiramu nga tegalina access munda. Singa amazzi gayingira gagenda kutobya emmere. Bw'emala okutoba bweti oba tokyalina kyakukola emmere eba egenda kuvunda. Ensonga ey'okutaano, humidity. Humidity kye ki? Humidity ye mazzi oba ze tuyita vapor, the amount of water vapor present in the atmosphere or in an environment. Amazzi ago agatuuyanirira olutuuyaniriza olwo lumu buli webeera nga eyokya ng'eri very warm. Kitegeeza
bwebeera woomu gana amazzi agali mu woomu feeyo gagenda kukola ki gagenda kwetoloola lumu yaffe olabe nga amabaati gatuyanye ebisenge bituyanye which is very bad on our feeds. Kitegeeza feeds zaffe zigenda kugendamu amazzi ate si kye twagala. Ensonga ey'omukaaga, free from rodents, making sure nti store mwogenda otereka emmereyo temuli rodents oba ze tuyita mmese. Singa emmese zibeeramu emmere eno emmese zigenda kuzirya. Emmese zaagala nnyo kasooli, zaagala nnyo maize bran. So kati buli w'omuterekamu making sure emmese teziriimu. Tokkiriza mmese kubeera muzibe ebituli byonna byonna bwe zisobola okuyita teekamu akatimba byonna waya mesh byonna okumakinga sure nti bwe gaba madinisa kakasa nti amadinisa ogalimu obutimba emmese mwe zitasobola kuyita. Singa emmese yeefuna weeyita neeyingira ne bwe ziba bbiri zigenda kuzaala ate okuzigoba kijja bba kizibu nnyo. Okitegeera zimanyi okwekweka ate era okugoba emmese zino making sure nti ruumu erimu ekitangaala. Emmese tezaagalira ddala kitangaala. Making sure nti toteekamu gantu gangi nnyo. Ruumu gireke ng'eri fuli bulungi nnyo emmese zireme okwetaliramu. So bwe tuto bwe tukuuma kasooli waffe ku faamu n'atayonooneka. Kale bwe guba nga gwe mulundi gw'okusoose okulaba vidiyo eno subscribinga, likinga, sharinga ate oleme okumisinga ebintu bwe biti. Mukama abankuumire.